Bishop Kazimba Mugalu we babanga bakabanja gwe tuyamba okabawe ate yakategeka anti bwongo bwabu baloweza nti ya kalina struggles okuva edda struggles alinga bwezito nga banadini babalumba ku bitutu ne batandika obba insaluting anyway mu side yemu struggle abantu we babanyigirize nyenyenyenyo ne babatuusa ku mbeera embi ate bakomanda b'olutalo ne batabeera strategic kulambika abantu abandi gwe balwana naye ani gwe batalwana naye weekanga balwanye na buli kijja n'olutalo ne luluzinga meaning kati kyekiriwo olwaleero kyekiriwo nti ekyo kiva ku komanda ali mu lutalo Ora osize okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiidde olwaza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi okuyozaayoza nina Hassan Kirundo okuva mu PFF People's Front for Freedom tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko Kirundo abuuza abantu abatulaba mwenna mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda kambagalize programu ennungi walabye aba NUP specifically bafutu soja nga banafuya Bishop Kazimba Mugalu mu America we yabadde agenze nga ina okusaba kwagenda okulembera ne basosena kwegugunga awo ne basituka bakutte obutambi n'ebirala mbwakolagana n'omusajja wankwe tayogera ku bintu government byekola ate nga abeera mu Uganda n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo okusookera ddala abantu abo bonna ekirimu bakozesa ekyo bonna tebamanyi lutalo lwe balwana lufaanana lutya lutalo olwa struggle yes tebamanyi era fe abamanyi olutalo olutuufu bakirunda batandika okulaba abantu abali mu diaspora nga batandika okukola ebikolwa bwe bityo n'abamu abatambulira ku munywanyi waffe Kyagulanyi tutegeera butegeezi nti tebatutte buvunaanyizibwa kunnyonnyola bunene bwa lutalo luno bwe lufaanana kuba olunene bw'olutalo luno basobola okukolamu diversion n'otandika okulwana n'abantu abalala n'oleka olutalo olutuufu we lulina ogenda osuubira Kazimba Mugalu okujja ku ballot paper ey'okuvuganya ebyobufuzi ovuganya ani Museveni bw'ovuganya Museveni n'omugjawo Kazimba Mugalu aba abadde akolera Museveni Kazimba Mugalu gwakolera aba akyaliwo abatakyaliwo kati woba okitegedde nti bano womala okugjawo gwe bakolera yetaba ate kati olwana otya na bano n'oleka oli kuba olwaleero olutalo nga si lwa Kazimba Mugalu lwandibadde ku kintu kimu tukabanje nga werustikinze mwami Museveni bw'ayise ennyonyi z'owulira mu bbanga zimije eziwuluguma ezikanga abantu n'okulaga nti alina okulayira olwaleero kampeyini eyandibadde mu Uganda alayira talayira yeyandibaddewo kati weebanga kampeyini ya olayira tolayira nga yatonyiye nedda ku kulumba Kazimba kitegeeza baba bali mu kulagira ddala nti olutalo lwabalemye yes ekitegeeze kuba kati saa zino ekkololo bw'oyitawo ennyonyi ebyokulwanyisa ebitenti byonna bamaze obyoganize nga bakulaga Museveni nga Kyagulanyi yabadde ebweru n'agamba ku radio e Boston nti ye pulezidenti ayawangula mu butuufu ti mu Uganda mwandibadde mubeeramu ekiraga ddala nti Kyagulanyi yawangula akalulu ebigambo by'okusobola okuba eby'amaanyi mu diaspora eyo gyakola ki gyali ne mu nkiiko zonna ze yayogereramu ebweru European Union Human Rights Commission ezo zayogereddemu ebigambo by'okufuna amaanyi byandibadde tebibifuna amaanyi ku bakazimba byandibadde bifuna amaanyi ku environment eraga mu bana abalonzi ba sovereignty abali e Uganda abasalawo singa weewali ki amaanyi singa gali awo singa speaker ne mwami Museveni bwe yaweereza ssente mu kuziika Nakimuli oyo nakyemalira gwe bagamba nange gwe mmanyi obulungi ne ssente ezo bandibadde tebazikiriza na kuzisoma
bali ziganye neza speaker zandibadde ziganyibwa nenziika yandibadde nga gye baziika mwani Segirinya awo twantegedde nti ddala abasajja bali mu kabanje owaddala naye ekisookera ddala Kazimba Mugalu mu bantu bakulembera mu kyaki waliko enamirembe mulimu aba NUP mulimu aba PFF mulimu aba DP ya Mau mulimu aba UPC Akena mulimu n'abeNRM aba Museveni n'abeFDC mwebali n'abeFDC n'abatalina bibiina byo yadde n'abatalonda n'abatamanyi byabufuzi gye baliwa tabigoberera wadde mu kyaki nti ayinza okuba nga mu bigambo bye yakolamu ensobi nebikontana n'enjiri gy'abuulira kwaba kitaffe mu Katonda batubuulira era gye tuloopa ebizibu byaffe owa NUP aloopayo owa Museveni n'aloopayo olina okukola statement ng'eri balance kyebalansinga abantu abo bonna nga teriimu bias kati ye yakola statement eri biased n'abanga alina bagobye nti bannaye nze gwe mulaba siriirumu era sigenda kufiiririra muntu n'omu kituufu mu nsi tewali wafiiririra munne kuba Yesu mu byakwayo nsubira ali omu agamba yafiiririra ebibi by'abantu naye ng'ate naye nze mu kukkiriza okwange si kituufu nti yafiiririra ebibi by'abantu kale ate waba yabifiiririra byonna ebibi byali ki byali omukyala anaazaaliranga muki mu bulumi abakyala tebakyalumwanga bazaala kyekikolimo kye twalina kyagamba yafiiririra ega nti omusajja anaalyanga kuki mu ntuuyoze kati gwe lwaki oli wano wekibanga ekyo kyavaawo tudde eri ebya Bayibuli bireke oli musiraamu ebya Bayibuli si bya Bayibuli tojja bisobola no webiri kyekibi nakyo nkye ndi mu kugamba nti nakyo ono yali ayogera mazima tagenda afiiririra bibi byaki kuba ebizibu bye tulina buli omu waka byanjawulo n'ebya munne waliwo alina ekyafizi waliwo alina ekyokuwasa omukazi waliwo gwe yamuwasanga ekyokulya kikulemye okuteeka ki ewaka so naye abo bonna baddukira wa kitaffe muki mu Katonda kati munaddiini yenna alina okufulumya statement ng'ebalansinga eri ezo zonna tobola bwe twagenda okusaba wano nga misa bagiyimiriza owa Dr. Besigye erubaga kitaffe mu Katonda Sipiano gindi Semwogerere Paulo Semwogerere yatunnyonnyola lwaki misa tebaddeewo n'akola accountability mu bantu era n'agamba n'ayamuganye nti pulezidenti ye yaŋŋambye yankubidde essimu ekyo nakyo ne tukitegeera nti mwami Museveni n'amadiini yagakola ki yagawamba naye bw'oba oli mu lutalo olwaddala luweetaagamu ba akita ab'enjawulo ekizibu bwe kiti bwe kyaliwo e South Africa wakati wa Nelson Mandela n'omugenzi Desmond Tutu ensonga eno bagihandulinga batya kuba Desmond Tutu yalina okuteekawo embeera nga esanyusa abazungu n'abaddugavu kuba yali bishop naye ng'ate ye yali muddugavu era mwennyini oyo awakanya ebyabazungu bye bakola ki naye alina statement ezimu ze yakolanga nga zirina okubaako ne kafeva kezireeta ki mu bazungu naye Desmond Tutu ba Mandela ne bategeera nti bodda mu lutalo olulwanagana ne ba Desmond Tutu Desmond Tutu n'oyogera ne ba Butareeza baali bakingi w'abazulu oyo yalina statement nga yalinga akolaganira ddala openere n'abazungu ba Mandela tebakkirizaako lutalo kuluzimba kuba Butereezi kuba naddiini n'abannaddiini
basigala focus yaabwe ng'eri ku bazungu ababatulugunya. Kati olwaleero focus y'abalwanyi bonna abali mu lutalo nga tebalutidde eri ku mwami Museveni. Kati ebyo ebikolwa ebimu byolaba ebyo byakola diversion mu lutalo kuba ekiddako tekikola ki tikiriiwo. Tewali kiddako gw'okirabako ate nze nakiraba nti nze naawe mbeera Kampala naawe era tuli mu Uganda nti mbadde nkunyonyola nti ekiriwo mwami Museveni twabadde ne mumazaalibwa ga Dr. Besigye wali ng'abantu boogera ebinyonyi nga byetala mu bbanga awo bimiji nga towulira na speakirwe evaayo. Eriwa boogere ne makindi nga bigugumuka n'ekizimbe ne kyeneenya. Ate agezaako kuteekawo ki? Teeka bantu kutya? Agezaako okulaga nti nze wendi ndayira. Era agenda layira. Kati naawe oyagala aleme kulayira mulage nti wooli. Waliwo ayagala aleme kulayira. Tewali? Tewali. Ate Kyagulanyi. Kyagulanyi ate kati tumuteeka mu bino ebyaffe. Anti nze nkyali mu script Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanji. Nze manyi nti eno stage yaki. Kati gwokimanyi nti nekiteguka kati. Opposition nekikwata okimanyi nti Kyagulanyi ayinza obutabukwata. Kati mbadde mbuuza ekintu kimu. Kati bano ab'e Boston babadde bakabanja Bishop balabika. Sebo Bishop Kazimba Mugalu bwe babanga bakabanja gwe tuyamba okabawe. Ate yakategeka. Anti bo bwongo bwabwe balowooza nti yakalina. Ne struggles okuva edda struggles alinga bwezito nga ne bannaddiini babalumba ku bituuti ne batandika obba insaluting. Anyway mu side emu struggle abantu bwe babanyigiriza ennyo ne babatuusa ku mbeera embi. Ate bakomanda b'olutalo ne batabeera strategic kulambika bantu abandi gwe balwana naye ani gwe batalwana naye. Weekanga balwanye na buli kijja n'olutalo ne luluzinga meaning. Kati kyekiriwo olwaleero. Kyekiriwo. Nti ekyo kiva ku komanda ali mu lutalo. Kuba ebigambo ebyo biraba ffe biza bitutuukako mu mbeera ez'enjawulo. Dr. Besigye yeekalakaasaako mwami Museveni n'agenda meeting abasuubuzi abo bennyini ne batandika okuteekawo embeera ffe temujja eno kwekalakaasa mwonoona bizinesi zaffe mulinnya mu bintu byaffe abasuubuzi. Naye ne tutegeera ti mwami Museveni ayagala tulwanyisa lutalo n'abasuubuzi tumulekewo. Twasigala kwoli ayatumaki abasuubuzi. Ebigambo bwe bityo Besigye wabeeredde omuwooko tuwaakawo biki byonna kampeyini ze tubaddemu. Eriyo bannabyabufuzi abamu mu balokole abamu mu basiraamu abamu muki abazze bakola statement ezitasapootinga ki lutalo. Naye gwe woba oteekiseeko akabaati bwoti okugulu ng'okumalidde ku muliro ng'odduka speed nti eminya emisota ebikere by'onaasanga mukulu byonna nyweza steering osigale ku luutu gy'okola ki gy'oliko. Otherwise ofunamu kitono ne kikugula n'ofuna akabenje. Kati njagala kubuulira ekyo Nuupu kye yakoze ku His Grace Kazimba Mugalu okumwataakinga yafunye akabenje. Nuupu kanene nnyo nnyo. Ekisookera ddala wagenda kubaawo olutalo mwami Museveni era lwagenda osaponsalinga ssente nnyingi wakati w'Abakatuliki n'Abaprotestant. Olwo lugenda kujja essaawa yonna. Yes. Kyagulanyi Mukatuliki. Baataakinze Kazimba Mugalu omuki? Omukristaayo. Omukristaayo. Kati mulimu Abakristaayo abali mu kiraba ng'ekitali kya byabufuzi nti baakikoze lwakuba oli Mukatuliki. Kituufu ekyo. Okitegedde? Tekati mu lutalo obala ango zonna nti Kirunda waliwo nti ndi Musoga omusiraamu. Waliwo statement ze nsobola kukola Katikkiro ne waba yakoze ekintu nga kibi. Mayiga. Kawabaawo agenda okitwala nti oyo lwakuba muki Musoga. Tasobola kwogera bulungi ku Buganda. Newankubadde nti tulinaamu nsonga ndala.
tikati mu lutalo oba olubala obala ango zonna n'ozibalansi nga kyetubagamba nti mu lutalo lwonna ebyo bye mugamba nti temwagala kumanya bantu basibye taayi na balala nga babagamba buli lutalo lubeeramu abali ku lanka y'abajeno tebabeera ba field commander babeera ba architecture baki balutalo ne balubala tikati olutalo lwa Nuupu saa zino we luli lulina bajeno abeewo obuwiranka nga bajeno zoganya nga lanka zaabwe bazeewa mu kukulusanya bakyala nga mukugu ng'era jeno naye jeno wa struggle ateeka okuba azimbiddwa mu struggle ekitatwala myaka 2 oba 3 ng'alina nekyasobola okwongerako ng'alina nekyagattako atuula n'abalansinga nti statement Kazimba gye yakoze etegeeza ki mu netiwaka yaffe tucommunicatinge tutya communication entuufu ng'eva mu bajenu singa baalina Hassan Kirunda mu Nuupu kyamukisa mubi tebamulina ate obuzibu bayinza oba bamwetaaga naye nga amagezi gaabwe gabalowoozesa nga abatamwetaaga waliwo omuntu alwala n'alowooza woba odduka n'okusiiba ku toilet kikuwonya naye nga yandyetaaza omuntu omugezi amugamba nti ava ku toilet awo ogende mu ddwaliro naye ng'obwongo bumulaga nti yeetaaga onaamuwaago magezi kati olwaleero Nuupu eyaga teyagala yeetaaga ba Kirunda abasobola okukola analysis ku lutalo yes ekwetaaga gwe kuba nze ezo statement sobola kubeera na mu meeting esalawo ekyo nti ntudde mu meeting ng'egenda kulumba akulira eddiini mu Uganda ng'alina wazze ngambe nti tukola n'enteekateeka ngeri ki gye tunaamulumba nga ne mwami Museveni agenda mu America ne mutamulumba basobola mutuukako waabaali oba security yeba y'amaanyi era gyese mutulage nti mumulaga mumugaana okujjayo so okuluzinga olutalo luluzingibwa ku ntegeera y'abakomanda baalwo abaluduumira nti kuba ezo structure ziri organized eziri mu diaspora era zirina communication era tezina kyezikola nga Kyagulanyi tezimukonsultinze Kyagulanyi n'essaawa zino ali mu America gye babadde balumbidde ki Archbishop kitegeeza nti eyo command yavudde ku komanda waabwe 1-1 ng'asootula mu meeting efaanana bweti si kulumba meya bishop but Archbishop atwala eddiini y'okristaayo mu Uganda wamuuliddeko ng'avaayo kikome condemning ekintu kikome oba just bantu bana Uganda bali olwaleero obuvunaanyizibwa bwa leadership yonna singa olutalo lukwata direction enkyamu komanda avaayo n'alungamya n'alambika wafunyeeko okulambika kwonna okuva mu Nuupu mu bakulembeze baayo okuva ku Mwogezi Ssenyonyi okuva ku Kyagulanyi oba ku tweet ze zonna zakola kuba mu Uganda ayinza okuba ali kubamu ku bakulembeze abasinga okutweetinga era kati abeevuganya mu kutweetinga mu Uganda bali babiri Muhoozi ne Kyagulanyi batweetizi baki kati okusirika kutegeeza ki okusirika kitegeeza nti kyammwe mwabadde mukimanyi mukihoowuninga nga mubina kye musobola ofunamu kati njagala kubuuza omulamuzi yabadde tannakola ruling final ruling ku kibonerezo kya Okero Onyooma teyamuwadde mukisa gwetonda oba okola ki okwetonda oba okubaako nekyayogera teyagumuwadde bagukuweera bwe yaganye okubaako nekyayogera omulamuzi mu ruling ye yagambye ati yagambye okusinziira n'omukisa oguweereddwa omuntu ono okwetonda oba okubaako nekyayogera ekyejjusa nekimulema kitegeeza abadde n'omutima omubi ogukola ki obutemu obwo osanga singa yabadde nekyayogera n'alaga nti yeetonda okubeera nti yakola ekintu bwekito bandimuwadde
ekibonerezo ekyokusibwa amayisi ne batamutwala ku kyaki ku kyakalaba naye tomanya nti nakino kyeyakoze kyayongedde ddala obunyoomi naki kati kikyotegeeza okigatta otya ne binewo kati kyengatta nti bano ekibiina ngaekiri organize ekya NUP ekikola bwe kityo okutuuka ku archbishop bandibadde bavayo ne bakikondeiminga oba kyabo oba si kyabo kasa kibanga kyakoleddwa mu linnya lyaki ly'abantu ba NUP ng'era ababaddewo babaddeko n'obukofiira ku mutwe kitegeeza nti beret either obeegaana oba n'okola statement ebasevinga eraga nti bawabiziddwa mu lutalo buli lw'osirika kitegeeza obeera okiwagidde naye ebintu bwe bityo bize bibeerawo wano NUP Kyagulanyi yafunako obuzibu ku ttaka ebusaabala eryali ligambibwa nti lyali lya Kabaka nga Kyagulanyi yaligendako erimu mu bukyamu nga yaligendako banga yayingiramuko nga yayingiramu ttaka li ku saidi emu Kabaka bwe yavaayo okusindika ttiimu ze zitereeze waliwo abasajja era abajja nga mu linnya lya Kyagulanyi ne bawemula Kabaka ne boogera ebigambo ebizito bwe biti Ssaabasajja ki Kabaka so fe abalowooleza olutalo negye lina okugenda ebyo ebigambo byonna bikonya olutalo mubanga omulina ekigendererwa okuttira ddala ki struggle efeesanewo era male ebeere nga struggle yonna yafuuka yakutambulira ku miggo kuba Kazimba Mugalu alina obudde butalina munabyafuzi yenna bw'alina mu Uganda asobola okusalawo obusazi n'akomawo e Uganda buli wiiki n'abeera mu disitulikiti emu ng'abeerayo neki ne service ng'ali ku nsonga y'emu eyo olumuwangula tosobola so bagamba ogenda mu bato ne kyaki y'obukristaayo mu Uganda tebasobola giwangula anti ono alina structure gy'awa ebiragiro ajja giwa enjiri gye balina okukola ki okubuulira osange Church of Uganda kyensimanyi oba abawagira Kyagulanyi olwaleero aba Abaprotestant n'obateerawo bishop n'obateerawo ne Kyagulanyi ku byobufuzi nti bajja kudduka mu kyaki badde owa Kyagulanyi sikisuubira kitini kuba nkimanyi nti mu byobufuzi tusobola okubeerawo ne politics ebbanga ttono naggwawo bibiina bingi bibaddewo ne biggwawo naye ebbanga eddiini ly'obuprotestant bye yatondebwawo paka nakati ekola ki weeri mu nsi yonna weewalanga nnyo okulwana olutalo lw'eggwanga n'olutalo lw'eddiini n'olutalo lw'ettaka ezo entalo teziwangulwa zibeerera ddala mbi era zisiga obukyayi okuviira ddala ku muzzukulu tulina entalo zetulwana ez'amadiini oba ez'omu bika byaffe oba ez'amataka nga zatandikawo nga famire etandika mu myaka gya 24 eyo banakati zikola ki zigenda mu maaso so nkubiriza baganda bange aba NUP obutakonya lutalo baveeyo mu bwangu bakole statement evumirira ekyakoleddwa kwa Archbishop ffenna ebigambo byeyogera nga abali mu struggle tebyatusanyusa tebyali birungi nange kirunda tebyakola ki byalaga omusajja omutiitize ennyo ayagala ebyensi okusinga eggulu atasomangako ku Yesu kumanya Yesu yaani Yesu was a revolutionary leader yes Jesus n'okutuuka okuba ku musalaba yalina bye yali akkiririzaamu byatakkirizamu compromisinga otherwise kyali kyangu Yesu okukkirizaganya nabali ne batamukomerera so singa yasesetuka okuva ku nsonga ze ez'obwakatonda akkiriza okugenda ku byensi tebandimukomeredde kuba bayibuli etukutira okuyimirira ku ebyo bye tukkiririzaamu mu Katonda obutasesetuka ku ye era yennyini
etukubiriza okuyimirira n'abo abeetaaga obuyambi bwaffe nga bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa. So naye asotuwa obuyambi nga Archbishop. Yes. Okutambuza struggle. Structure gyakulembera nnene. Ennene. Era bw'akola ebigambo bya Archbishop tebibeera bigambo bye. Ebeera nga President bw'anaakeera n'agamba ng'alina akabaga kaali n'agamba nti aba security njogeredde wano ku kabaga. Okutandika n'essaawa ennya mu Uganda mugaana abantu abo banywa nnyo omwenge ne boononeka bikikubali saa nnya buli omu abeere mu nnyumba ye. Tebiba bigambo bugambo, babimplementinga. Kyovola President bwe yalinga ayogera ekigambo n'agamba nti abantu abazizza emisango egya Naggomola n'eminene nnyo kooti zikola bubi okubawa beyiro. Abanga ayisiza etteeka. Kati Besigye tamaze mwaka gumu n'ekitundu mu kkomera afuna beyiro. Tumanyi okusinziira ku bujulizi obwali. Anti anno bigambo biri bye byaganya buli mulamuzi atya okweteeka mu kaseera akalaga nti alwanagana n'ekirowoozo kya President. Omulamuzi abaera akolera ani kati? Mulamuzi akola mu gavumenti eyaani. Gavumenti yoono nkimanyi naye aba akolera ani si bantu. Kitegeeza okusinziira ku bujulizi obwa buleeteddwa ne ku nsala gye basabye mu beyiro na buli kimu kukuwa beyiro obutakuwa beyiro. Mayinza saagala kulowooza kifuutu soja naye nze nkimanyi nti erinnya ly'omulamuzi luli olukiiko olulireeta lugatwala wali amanya agawerako owa President. Kituufu President n'akyuzingamu erinnya eri. Kati President yesiga eddamuzi n'alireeta. Kati omuntu yenna akuwa omulimu mu lulimi lw'abakozesebwa alina endagaano etabeera mpandiike jakkaanya naawe nga si yakuki bakirunda abazze mu struggle emyaka n'emyaka nabo balowooza kinatambula bwe kityo. Yes, ekyo tukimanyi era ensonga lwaki tulwana nakyo kireme kuba bwe kityo. Kyokka ne Dr. Besigye n'akwata obuyinza yesiga eddamuzi yaba alina mu ngalo ekyo nakyo kikkiriza according to the constitution. Nti kati kisinzira birowoozo bya Dr. Besigye bifaanana bitya. Ebirowoozo bya Dr. Besigye bibeera mu ndowoozo eyagala okuwamba ebitongole ebyo abikozeseze mu interest ye. Asobola. Naye bwe bibeera mu interest ey'eggwanga lyonna byetengerere era bisoboka. Nti ng'oyagala obwetengereze bw'ebitongole bya gavumenti byonna byetengerere. Ekyo kiva ku kusalawo kwa President abeera mu buyinza mu kiseera ekyo. Kyayagala kye bikola ki? Gavumenti eba efaanana ebirowoozo by'ebyo atutte obukulembeze. Kyova olaba ne bw'odda mu Amerika ebirowoozo bya Trump obiraba nnyo nga biri mu kuzannya mu Amerika bwetambula. Era n'ebirowoozo bya Obama wabiraba nnyo nga be ba President. Kati ebirowoozo by'omukulembeze waaba nakyemalira najja mu buyinza ebirowoozo bye bitwala ekifo kya kumwanjo mukulembera mu gavumenti eyo. Wabeera ng'ali Democrat bw'ajja mu buyinza era ebikolwa bya Democracy okubukana mu ggwanga bitwala ki? Ekifo kya kumwanjo. Naye bwe tuba tulwana mwami Museveni nga twagala musuula tuwa Abannayuganda essuubi tetugenda kukola bikolwa bye tulaba nti byakoze bye bibi. Kati obanga osobola okwataakinga Kazimba Mugalu olw'ebigambo bye bye yayogedde singa wabadde na mundu wadde omukuba singa mulamu oba n'obuyinza somuwangangusa oba omuwangangusa. Kati oba oli mu kujjukiza Bannayuganda akaseera kaba Bishop Lumu singa gw'oli mugamba nti Kazimba Mugalu akole statement ku mwami Museveni nga ye President ng'eri mu favor y'ogotanafuna ki buyinza. Naye bw'agaanye okola statement y'ebirowoozo byo nti gwe n'okumwataakinga omwataakinze kati olinga olaga gavumenti nti buli akola statement ng'eri against gavumenti gavumenti emukole kye kimu ekyo gwe kyewakoze ki tewakoze Kazimba isinga bakitite yabatwala teyabawangangusa dda. Anti kati kyendi mukubulira kati gwe oba ne bakiti kati gavumenti gwe Kazimba Mugalu olw'okola statement etakwatagana naye ekyo kyewamukoze kati kiti gwe omusindika gavumenti emukole ki ate ng'erina obuyinza. Kyongamba nti olutalo lwonna lwetaaga abalowooza ffe tubadde n'abasajja aba Dr. Besigye nga waliwo ekintu ekinyiiza kati kankubulire
feri yebiseera Lwamusha n'olwo yali alumba Dr. Besigye ku mikutu. Lumu tukeera e Katonga awo. Tusanga Lwamushana ng'afuluma mu ofiisi ya dokita. Wabaawo abavubuka abadde bakola akabondo. Bamukube. Kasajja lwaki tetukakuba. Kasajja nga Kavuma Besigye. Kati tubeera awo Besigye yali amanya abasajja ba defense bwe bali awo. Nayita omu ku ffe. N'agamba abagenyi bange bajjanga nga baba tebakyalidde mu bo bakyalidde nze. Oba bakoze ekyo babavuma babavumye nze. Nze njogera n'abantu bonna. Era awo ejjogojogo n'akamanyiro kaffe mukulembeze yali amaze otukola ki? Otukakanya. Era Gindi n'afiiringa comfortable. Lwamushana. Kati ng'onoobeera omukulembeze oyiga n'okubeera omugumiikiriza mu mbeera enyigiriza etya n'obeera mukakamu. Gwe ku lutalo lwe twali nalwo najja Nankumbi wabadde osuubira nti Katonga ku mbeera eyaliwo nga tulina n'abaana abamu abakubibwa mu lutalo lwe najja Nankumbi ne bafuna n'obuvune obw'amaanyi n'abamu ne basibwa mu makomera. Twabajja bujja mu makomera. Wabadde osobola okukkiriza nti mu bbanga ttono lino najja Nankumbi esobola okutambula n'ejje Katonga ne watabaako na muntu gwe bakwatako. Mukulembeze kyo najja Nankumbi yazze Katonga. Wazzeewo Trezala waabwe gwe bayita Kyambadde Wilberforce. Ne wajjawo vice chairman waabwe wa Central Region gwe bayita Kibuka Mukalazi era yayogera. Wajjeewo yali MP w'e Makindye East gwe bayita Ibrahim Kasozi. Wazzeewo MP w'e Soroti gwe bayita Anna Deke yabaddewo. N'abalala bangi waliwo ayasingira ddala n'okuvuma mu lutalo luno ayaleeta ennyo ebigambo ebitasaana kwogerwako naddala ku Dr. Besigye gwe bayita Okwera Mugisha. Yabaddewo e Katonga nga ne bamwanyiriza mu kitiibwa eky'amaanyi era ne bamutuuza nga tewaliwo nti kati omukulembeze yenna bwafaanana n'ebirowoozo bwe bifaanana n'abamugoberera bye bakola ki? Bye bafaanana. Kati eriyo ebirowoozo by'abaana ba Nuupu ebivaayo ffe bakirunda abalowooza ennyo ne tuleeta okumanya nti omukulembeze bw'aba afaanana n'ebirowoozo bye bano abatambula nabyo baba bakikkirira biki? Birowoozo bye. Kati ekyo kye walabye nga kikolebwa ku Kazimba Mugalu Kyagulanyi kyalowooza ku ye. Kiba kinene. Omukulembeze omulamba n'alowooleza akulira eddiini. Yes, ekyo kyalowooleza ku ekyo. Naye olutalo luno tuyambe nnyo kwa Mukulu Ssekanjako. Bw'onodda kye twagambanga Kyagulanyi. Tolwaliro bwono olinga ate okwatakinga Mwami Museveni nga wafuna okutya ku ye ate n'ogaana okwogera nti omusajja omukola ki? Omutya. Kyova olaba buli kiseera otondawo entalo ezitalina kye zitegeeza ne zibuutikira olutalo olusuula ndi Museveni. Twali tuyingira akalulu. Kyagulanyi n'atonda olutalo lwa Mpuuga. Milioni 5 biki? Yes. Milioni 5 ku ggwanga eribbibwa tiriyoni 11 nga zibula. Pa financial year. Nga ne IGG ne Auditor General Report ekuteereddemu nti sente zino zikola ki? Zibbibwa. Olutalo n'otaluteeka ku tiriyoni zino 10 ezikola ki? Ezibula. N'oluteeka ku milioni 5. Mu lutalo lunene oteeka okuba n'ebintu bye weewala nga ggwe ng'omuntu. N'okiteekamu n'ogamba nti mu lutalo luno nzikiriza nti bwena agenda ebweru nga lunyize ne Babi ajja kufuna abasobola omwebakako. Naye bwe kiba kituuseewo nkola ntya? Kuba ekyo kyolaba kyatuukako ku Mandela ng'ali mukomera abasajja ne bamuleetera obutambi nti mukazi wo Winnie Alexander Mandela wuuno essajja lyamwegadde ng'ali ku Robben Island. Kati otunuulira bino ebifaanana bwe biti bikukuuma bitya nga tosesetuse ku lutalo kuna birowoozo byo okusigala nga bikyakukuumidde ku ki? Ku traaka. Nti era ekyo kyaliwo
nga Winnie Alexander Mandela ng'alina paati nnene y'ebibinja bye yali aduumira mu lutalo olutwala abazungu. Mu kiseera ekyo Mandela abe kusitusa lutalo lwa Bujja olw'okuba nti waliwo essajja eryebase ne ku mukazi we ng'ate lyali likwano lye. Yali agenda nafuya Winnie Alexander Mandela mu lutalo lwakola ki? Lwalimu olutalo lukole ki? Lukone. Kati kyenkuga nti mu lutalo oteeka okuba nti ng'okimanyi nti Dr. Besigye bakwata muganda we. Saazi n'afa. Dr. Besigye we bakwata muganda we Saazi ne bamuteeka mu kkomera ne bamugaana okufuluma okufuna obujjanjabi ne kimuviirako okufa. Ng'ekyo kyonna kyonna kye banoonya kuba dokita yalinga kumpi yazaala oli omwana ade yali muganda we newankubadde ye yamukuza n'amuweererera n'amuleeta e Kampala n'atandika okukola emirimu ng'era akola ku petrol station wali Ensambya. We baamujja ne bamutwala. Mukuto muto wa Dr. Besigye baali bakulyetinga embeera enafu ya dokita okudduka mu ki? Mu struggle. Kati ebyo byonna byonna nga tonalowooza nti ogenda kuvuganya Mwami Museveni oteeka okwebuulirira nti bajja kutta. Woba oyogera nti dikiteeta ng'okitegeeza osooka n'omanya badikiteeta woba obavuganya bakola ki? Nti asobola okutta, asobola owangangusa famire yo, asobola okwawula n'emikwano gyo, asobola okwawula ne famire zaffe. Kulusekanja kufe tuli mu byobufuzi n'okwavuwaza. Kati kyangambye nti asobola n'okwawulako ab'enganda nga teri akutuukiriza. Nze Kirunda nina baganda bange abagagga batya n'okutuula nange. Lwaki? Omusajja oyo ayogera ku Museveni oyinza okutuula naye ne batukusa n'emisolo emipya ku bizinesi ne bagisaanyaawo. Kituufu. Olina omulabanga n'okwogera naawe muganda wo akussa ssimu ya muntu mulala. Takubira ku yiyo. Nze nkubuulira. Taata wange afa. Mbika. Dr. Besigye ne bana byafuzi abalala bakonfirming okujja. We nakigamba mu family basooka ne batuula okuba kwa Besigye kutegeeza ki wano waka. Sooka family nekkiriza nti Museveni ateeka ojja ataakinga. Family ekyazaani Dr. Besigye n'ajja ewaka. Nemanya nti bajja sindikawo abasirikale ne ba RDC n'abantu abalala abakeesi okufuna information eziriwo. Era nanne ku baganda bange abamu ku bagagga abalina ku ssente baddukawo obutalabikira mu kamera nani na Dr. Besigye. Naye ekyo Kirunda tekyandetera kunyiigira baganda bange kuba badduseewo. Kwa nange nali nkimanyi nti saawa zino ndi kizibu eri gye bali okusinga n'ebyenfuna byabwe bikoze eki. Aye nabo olina obawa protection kuba eri owootuuka ng'oba bakuteesa awantu ng'ogenda kuwangalirawo nga be balina okulabiririra famire yo wabweru. Kwa bannabyabufuzi bano ng'oggyeko Dr. Besigye abalala bannanfuusi. Ng'oggyeko Besigye yekka yatali munnanfuusi. Yabadde alabirira omusibe ng'amanyi kye bayita omusibe w'ebyobufuzi. Gwe basibye mu byobufuzi. Yes. Ng'akulabirira okuva mu kkomera paka ekewo. Abasigadde tebakisobola. Baba erimbalimba. Bawandiika free political prisoners. Ebyo by'omakomaawo bufiri. Aye nabo babuwandiika mu nnaku zino nga bakukutte. Kasomalayo kati nga ye Saamu Mugumya. Kasomalayo akabanga nga Saamu. Kati Dr. Saamu yamala ekonga emyaka 8. Naye nga buli luvannyuma lwa weeks 2 mu myaka egyo 8 nga buli luvannyuma lwa weeks 2 aweereza abagenda okulaba Saamu n'abamutwalira obuyambi. Ekongo. Si mu Uganda Ekongo. Ekongo. Omanyi tamini eyo egoma. Gye bamusibira. Nga buli luvannyuma lwa weeks ne kati Saamu Mugumya abo emyaka 8 be bali ku opposition eyaddala. Kwana bwe yazze nate ne bamuyooleera. Era yalina mu America.
ng'afunye n'asayiramu eri naye n'agamba teriri olutalo lwe bawangulira bweru waki waggwanga okudduka kitegeeza nti mpanyise Museveni akoze eki ampangudde nayogera ng'ebyokusaaga twatwogera naye agamba ngenda kudda e Uganda ntugasaamu abasajja bodda bagenda n'agamba no n'okuba kufa kanfiire muki mu nsi yange tuba tuli awo saamu ng'akomye ne kaakati tuba tuli awo ng'akomyewo era kati ebitongole by'okwerinda ne bimukwata ne bimubuza nakati twafuna information waali naye nga bitongole byakwerinda bye bimulina naye gavumenti evangayo okukola official communication nti yerinaki Sam era n'ennaku nga 3 emabega eyo abadde mulwadde nga tali mu mbeera nnungi era omu ku batuwa information n'atugamba nti omusajja wammwe tali mu mbeera nnungi naye mufune engeri emuyambamu bweti mu netiwaaka ezo zennyini ezimutuusaako obuyambi so nti kati oyo yekka mu Uganda gwe mmanyi nti wa kigambo kye ku ebyo ebyabasibe omulala abadde determine okukozesa professional ye mu lutalo w'omwetaaga wonna ng'agenda abadde eri aserukwago era nga fayiro yo tumusuubira nti ajja gitunda kyenkugamba nti mu lutalo noonya buli omu amaanyi ge we gali w'oba omukozesa tonoonya wali bunafu abitimbe asobola okuleeta abantu okubaga banne tulinayo olukuŋŋaana abagambe kazimba oyo osobola omugamba nti Bishop fine wayogedde biri ng'otyo otukolera statement ey'okumuzindaalo ye naye beera n'abantu bo mu structure muno b'otukola ki botuwa Sekanjako wemba nazze wano ku mukutu gwo guno nga nze kunnyonnyola bibi bitukoleddwa banaddiini bakoze bibi mu struggle nina fayiro bweziti banaddiini yes naye saawa zo si bwe budde obutuufu oba ozikola ki ozijjayo kuba abantu tebajja kutegeera olutalo lukyatambula tukola kavuyo mu lutalo kwennyini mujja kwetunuzaamu ebisi mwetingani kati bwemutandika okutinganyira mu lutalo nga temunafeesengana mulabe waali muba muweddeyo era muba muweddeyo ekyamaanyi ti mwami Museveni eneeteekateeka gyali mu kweteekateeka jjo baasibye amakubo ng'okuva ku Radio 1 Mapeera okwekoona paka ku Mutaasa waliwa paaka eri eri ezo nga tolina wooyitanga n'abali mu bizimbe teryafuluma teryayingira byonna tewabaawo kyamaanyi gavumenti esobola n'okulyetinga kisole nti waliwo ababadde babba wano waliwo abadde bakola bwe bati nga kyenoonya kulaga nti weeri timwami Museveni Abannayuganda tebakyafiiringa gavumenti ye nti weeri kati ebikolwa byakola byonna byakubalaga nti weeri ze nfuga kwe kusalako kino ekizimbe Mutaasa Kafeero n'abayaaya babaddewo nga bweyitawo enviri z'abaana ezo bazirabanga za China is very expensive zino enviri zaabwe zibasala ezo enviri z'abavuka ezolaba eziringa dread bwe dread osobola ogiyimirizaako ku mutwe sisobola eyo dread oginaaza obunaaza mu mutwe bwoti eyinza okuba eri mu mitwalo 3-4 lindako n'abadread badde babayoola ne bazisalako olwo nga bamuwa omusonga ki ogamba mbu tebaagala bantu bafaanana bwe bati olwo kiki President Museveni akiriyalinga buli kimu alayire agezaako okulaga nti yali mu control gwe niweba tomukkiriza nti taliiwo olina kukkiriza ku mpaka nti waali era okitegedde nti era ebyo ebikwekweto lwakuba kino kyabadde mu kibuga akati abantu bakirabye dda naye mu bitundu ebyenjawulo bw'ogenda mu makomera bayoola biroole by'abavubuka ne babayoola bonna ne babatwala ku poliisi bwe bakutuusa mu maaso g'omulamuzi kusomera nakurimandinga olwo musango ki gwe bansomera aida ndisodale ebyo byonna babikukola gavumenti yo ebeera mu buyinza ate Busega wokka nze kyendi poliisi
bana bavuka batambula nga bamaliriza okkola babakwata nga ayagala mutenga mwadde emitwalo 2 kati amukwatira kye bakolerawo era wo batozina zikutaasaawo eruzira emyezi 2 kiteza kati abapolisi babalekera baliyenga bye basobole nabo okwetetenkanya naye nagamba nkoleranga wotampisaako bakazi byalagiki n'abakazi abatenze mbagaye bayitewo mukazi tasobola uyo musiraamu sobola kuyitako nga nyiira bw'ati ata program Kirunda ata program ayina abasajja bamanyi okwebuzaabuza mu bintu ebyekisiru mu nsi yona teriyo kintu kyangwira atengibwa bwongo bwa musajja nga mukazi era n'ebitongole by'abambega kye bikola bibanga bikwetaaga Kirunda bisuka ne bikumanya obunafu obulibwa mukazi nga bakutega naye omuntu akuteza omukazi aba akukoze bubi bangi babawasizza wano naye nti nkubulya nkimanyi nti bakikola kuba ekyo kukugu bwange nkimanyi naye aba akukoze bubi nnyo so kakati kibuga bakisazeeko bwe batyo bubanonya laptop zebabye ku Bank of Uganda teriyo ku Bank of Uganda even security itself bweba egenda okola operation eziri risk based ekola operation ngejibalira wakati wa dakiika 6 ku 16 abantu basobola okola emirimu gyabwe obutasuuka kiseera ekyo wakati w'eddakiika 6 ku dakiika 16 erina okubanga emaze okola operation eyo neba successful negenda kateriyo mu operation eri serious nti story mwayingidde mu Bank of Uganda nemubbamu laptop nemumalamu esaawa 2 ng'olunaku lw'abakozi bakola nga tewaliwo alamu yonna eraze bayingidde ekiro bayingidde misana abantu nga bali ku mirimu gyabwe bano bayingidde babbamu laptop kamera tebalina CCTV ne baddamu ne babba ne system ya CCTV kamera ne bagenda nayo ne bagitwala ku Mutasa Kafeero story eno naye eyinza oba erimu ebirumira ng'ebyokero nnyo kati tracker yabalaze nti bali ku Mutasa Kafeero abazitutte naye n'okubeera Bank of Uganda njagala abantu bakitegeere nogisemberera obusemberezi Bank of Uganda byebimu ku bitongole ebisingako obukuumi bwekiri Bank of Uganda yina security y'amaanyi otala byebimu ku bitongole ng'ogyeko president kiyinza okuba kyekitongole ekiddirira okuumwa Bank of Uganda ekuumwa butiribiri kati oli okuleeta story efaanana bwetyo mu mitwe gyaffe gy'abakirunda eyo erina gigamba bali abalumbye Bishop Rugendi Kazimba sinze naye nojja nonyigiriza abantu nti olabira ddala mukulu Sekanjako abantu abali mu gavumenti ya Museveni abakoye mwami Museveni ate bakambwe nnyo okusinga abali ku opposition nga abakola ne Museveni naye nga bamukoye yes kyovolaba necha ya gavumenti n'ebikolwa byayo byetambuza bucyankalulu kaggwa kalaga abantu abaagala abantu basuule gavumenti abawuza nti bali mu gavumenti bakole ebikolwa byebakola ebivira ebisikiriza abantu naye mu bino byonna byetubakoze temusobola kusituka kuba street mu Kampala esinga okuba bize William Street paka aluwa paka awo nawe babadde basibye bwe Wilson yonna awo watambulira obwongo buli mugezi mu kibuga ali awo tosobola gisiba okuva essaawa 7 nogita 11 bagisiba kuba kusaawa 7 paka 11 paka 11 ne banna ekyo security eba eri mu kikola okwagala okupima obunyiivu bwammwe gye buli egezako basindikiriza banyigiriza singa tubateekako kino obukambwe bwammwe bukomawa tumanye bikwesiki business za mwe tuzimenye musobola ekyo basoomooza kwagala kupima busungu bw'abantu bwe bukola ki bwe buli kuba abantu bano be batya be bantu besije be yali amaze nabo emyaka 2 ng'abazimbyemu radicalism kati balaba batuuseewa mu kukakanya radikeeyo kati laptop zo bazileze wadde banoonya
nawe twale eri buzibuzi waganji security eyinza okukola ekyo kyonna ng'enoonya laptop ezo ng'ezinoonya kwa Arua Park ku Mutaasa Kafeero. Kati Mutaasa Kafeero babadde banoonya laptop zaawe zikole ki? Bazize mu maduuka bazitunde? Omuntu ajja okubba laptop ya Bank of Uganda okulowooza kwe kubeera waggulu nnyo ku bantu ababeera ku Mutaasa Kafeero. Ate abeeramu n'abantu munda. Ate era eyo system ebeera within esobola okuggula enzigi za Bank of Uganda nga temenye. Waamuweetaga binkumu. Sooka weebuuze. W'okozesa ekinkumu wakoze otya? Tewali bwe bamenye? Tewali. Bakugu. Obwo tebubeera bukugu. Naye kiri bakikulaga nti kiyinza okuba kyabadde ekyekwaso mu butategeera necha yaki ya state bwerowooza. Naye kati bwe bakirunda tunoonya kiki ekiyinza okuba kyaleesaawo nti awo Besigye bwe beekalakaasizanga ojja n'opima obusungu bw'abaliwo singa obasibira mu kizimbe okuva ku saa 7 mpaka saa 11 nga tubatadde basobola kukola ki? Era we bamaze security ne zituula ne zikola analysis ne evaluation ku gindi eyo ekirimu be bakutte ne babakwata awo ne bamanya buli agezezzaako okujjayo okulaga nti kiwa gy'asobola okujja bw'ati ne bamuteeka kabangali ne bamutika ayinza obatawanyanga era wali embuuka ezikukuba wali okolaganyeko ne Besigye nti nedda bino ebyakyagulanyi obadde mukuba eriyo abantu ddala ababadde bawagira Kyagulanye nga bo bamanyi nti ali kwalaali era nga bo baddala mu struggle nga bo baddala n'okusinga Kyagulanye ate batuufu bamusinga kuba bo baddala bwe nakolera pulogulamu wane eya Kyagulanye bwazazimbibwa mu kintu kino okukitta kyova olaba nti mu kaseera kano osobola n'okuwulira Anita Mongo ng'ali ku kabaga ka Muhoozi ng'ali mu kuwa teyagamba nti tewali yakkiriza nti weeri naye bagimira n'agamba eno ebaddewo ey'ababaka bano tubadde twagimira eyo gye baamira yali ekalubamu Kongo ekintu ky'omira obumizi kiba kikulemye n'ogaaya n'akugamba nti kati eno bagisekudde eriwo ne bagimenyamenya bagenda kuwuuta mpuute nga bw'olaba timba lw'eneekukwata nekunyiganyiga neekukutulakutula wenna neekuwuuta buki buusi kuba Anita yabadde agamba bali banne timunyongere ekisanja ekyokubiri ku lw'omulimu gwenkoze nasanga n'opposition nga we mumenyayo akayumba kamu ak'omuntu nti mukola trade order abantu bonna bakeera ku street ekitaliiwo kati nga babayise tikati mubamenye eggwanga lyonna tewaliwo naakolola n'agamba mulesi nti kati mulese nali netteeka sovereignty bill tewaliwo anyega luli mwagambanga ogamba nti tutunda amabira abantu ne bakola ki ne basituka era nina abantu bempulira nga bayisa mu struggle y'okutaasa amabira amaaso amabira bagatwala obwongo bw'Abannayuganda tebwawula afunye accident n'afa n'asigadde nga mulema wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Hassan Kirunda tugenda kukoma wano Kirunda muna PFF tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera